Ano basazeho beyambe mukama wange Banauganda balabye omunuzi waabwe azze okitegedde yabogere yakuseesoola naabwe kuliko alinga kusiima bwe bana boogera ebintu nange nempanga sibi ebyo naye bawedde emmene kati kyajjeyo kiki nogamba nti alumirirwa Banauganda bali mu gundi be basalawo ne bagamba tukoze eki bo bennyini be basalawo akutereezezza mukama wange okulujja bino bakutereezezza sebo nyinza okuba nga gwe ng'ambe yagulira Kyagulanyi Munnayuganda kati azanyiddemu ansi Bannayuganda kyakugamba nti Bannayuganda be baalumirirwa sebo mukama wange kituufu kubanga ye ssente ya muli wa musolo wadde eyita mu muntu omu kakati ono Bannayuganda benjogerako Bannayuganda si babe ba musolo omukulu ekindo ino kimutawanyiza naye ate nga ffenna tuli ku peegi y'emu leka mukulu gye byamaliza ensonga ye omukulu awunzisa akkaatiriza kyenjogedderwa kubanze nabadde soogedde erinnya lya muntu gwe baagulira mmotoka ekyo kyanyambyeko naye nze tuli mu ansa y'emu nti Bannayuganda omusolo gwe batoola ne bawaayo omukulu kwe yatoola abawi b'omusolo ziri tegwali musolo mukama wange ziri zaali ensimbi zebeesonda kati kale zaali nsimbi zebeesonda ne bawa omusolo mu bunaku obungi ye omuntu n'asasula emmoloka n'agulako n'awaayo n'omusolo naye nze mbadde ŋŋamba nti omuntu wa wansi yakifuna bulala ayinza okugamba nti eddwaliro ery'obuwumbi obuna lisobola okuyamba abantu ba ghetto naye golowooza lwaki eddwaliro siri eryazimbibwa oli n'afunamu mmotoka kyotegeeza nti wabaawo emitendera waliwo ekintu ky'ogamba nti kino kyekyandibadde ekirungi naye olwandaba y'abasajja abakulu nga bano oli omukulu yatugambye nti abakulembeze abaliwo tebalumirirwa bantu nga naye mukulembeze noono mukulembeze ekituufu tebalumirirwa baki kati nkulaga nti oba obulwadde bw'obusiiga Museveni oba owabye kubanga Museveni mukulembeze nga bano bwe bali abakulembeze nga nabo kenyini bwe batuula ne bagamba nedda ezitujyamu ziriwa nti nze ni kansala wa LC5 wadde disitulikiti zonna mu Uganda bakansala tebafuna musaala gukwata wadde ekimu eky'ekkumi eky'aba Kampala baba Kampala ne badesigninga ageze n'atunyonyola nti Kampala yesinga okusolooza omusolo kituufu 100% wadde ng'ebitundu byonna ebya Uganda bivujjirira omusolo ne eguzimba ekibuga ne gukuŋŋaanira wano naye era n'abyabufuzi b'omu Kampala be bannabyabufuzi bokka mu disitulikiti zonna eza Uganda abasinga okuganyulwa mu musolo gwa Uganda ayinayo disitulikiti gy'amanyi erimu abakiise nga bafuna omusalo gwenkana ogw'abakiise bano abakiika mu Kampala kitegeeza nti ssente ezo ennyingi ezisolozebwa mu Kampala bano bennyini batuula ate ne bazeeriira kati bwe bazeeriira ate ne bavayo ne beekangabiriza nti ate akati omusolo ogukwaŋŋaanira wano ate tufunako kitono balinga abagamba nti onaafuna obukadde 15 omwezi ate kati afuna 2 tukigatte ku mmotoka nze ekyemmotoka nkivumirira njagala tukivumirire ffenna awamu nga tugamba nti weba nga abakulembeze beeyagaliza ne Museveni taba mukyamu kubaagaliza mmwe singa mwevaamu ne mugamba naffe okweyagaliza tukukooye naawe Pulezidenti Museveni toddamu kwagaliza abakulembeze birungi ate ng'abantu babonaabona ekisookera ddala nina abakulu abakulembedde ku ggwanga lino mu byobufuzi ababadde ku opposition twasooka kubeera ne Semwogerere nga yewaamaanyi ku opposition mu ggwanga lino Dokita Kabanga Semwogerere teri atakimanyi ku baana abali wano nti yateekawo ettaffaali mu kuzimba eggwanga ne ku opposition naye batubuulire kirabo ki kye yafuna ng'avudde mu kalulu okumusiima kubanga oli atugambye nti ekyaweesa Kyagulanyi ekirabo ye yakola nnyo n'ayiwawo omubiri eri Bannayuganda mu myezi 3 naye Basemwogerere ebbanga lye baamala nga bayiwawo omubiri atubuulire emmotoka ya bbeeyi ki gye baamuwa Besigye mu myaka 25 gy'amaze ng'agugulana ne gavumenti bamuteerako obutimba bamuwa mmotoka ndowooza ye bamuteerako obutimba olw'amayinja agayiika ekya biliyoni 24 nze sikirirako buzibu lwa nsonga baazigulidde bakulembeze ate abakulembeze abo tetujja kubatunulira nti ba NRM bokka mu bakulembeze abatwala ssente omudidi gwa ssente okubagulira emmotoka mulimu n'abaopozitioni n'abali mu gavumenti mwennyini kati nze mbadde nsaba abaganda bange bwe tuba tulumirirwa eggwanga tulemenda kulaba nti ekintu ekikutte ku muntu gwe tumanyi nti ali mu NRM kyekibi bw'oba gwe opposition ng'oli mu kukavula ssente w'omusolo mu kudidiibuuda gw'olwo oba okola matabuta bwe muba baakuvumirira muveeyo muvumirire buli kintu ekirabika nti kidiibuuda ssente gw'ofuna otya omusaala ogusinga Ssaabalamuzi
nga okiiko omulundi gumu mu myezi 3 okusinga ogw'omusawo ajjanjaba omwana wo gwe n'okisanyukira era noweeyagala naye ate noyagala ojje wano ovumirire kiri kyokka olw'okubanga oli Ameria tuvumirire ng'ekintu okuva ku waadi go mutuule nga kanso y'emakindye mugambe ndi ffe ng'ab'emakindye tufuuse banjawulo nti buli musaala gwaffe ogujja sife ab'ekitalo mu ggwanga nti bagutwale gwonna bazimbemu eddwaliro ly'abawejjere mu Makindye division kati mujja kuba mufuuse banjawulo saagala kuntaataaganya kubanga obwedde oyogera ebintu nange byempula nga binnuma naye nenkuleka era bwe munaakola bwe mutyo bannaye pulogulamu mujja kuba mugitta kubanga nange ate sinaba kumaliriza kubanga ndi mu kkoota eyo abakulu bano tugende ku kyabasawo okwedima mukama wange tetunaba kukituukako anti okikonyeeko wano twakikonyeko naye tetunaba kyanjula kyemmotoka tumaliriza kyammotoka kuba mukuluzi kusooka tannakyogerako ekyemmotoka ekyo nze nganze omu nandibadde sikiwagira era kimpisa bubi naye bwe kiba nti nno ne bannabyabufuzi ab'opposition abandibadde babawo ekyokulabirako eri ensi nabo bakola ekikolwa kyekimu nabo ne balumi nabo bannaffe bano abandi badde bakuba ettooki mu bintu ebyo ebyokudiibuuda ssente be basoose okuzidiibuuda bo nga beeyagaliza era bwe batunuulidde wano ayambadde kooti ya mitwalo 8 nze sijagala oli ayambadde suuti yakadde kamu emitwalo 2 nze sijagala kakati nze kati kitegeeza abakulu bano bwe baba beeyagaliza bakkirize nti n'abalala Museveni bayagaliza nabo bange nga tonnatunulira kajojo ka muno soko ggyemu akakyogezako kulabika kyotegeeza ekintu kyokka kyayambadde wano ekitali kya gundi bwe mujozi bw'essaza ly'eggomba okukotukufu gyayambadde kakati abantu ataaganya enteeka zange oba oyino badde nsaba abakulu bano nga bobawadde ebbanga ne benyonyowadde ebbanga ddene naye onyonyodde ebintu bingi yes nze omulamwa guno sijja guvaako nze njagala bannayuganda abalumirirwa ensi banneegatteko tuvumirire nga tuvumirira abantu abanyuunyuuta eggwanga lino ku ssente y'omuwoomusolo nga tutwalira wamu ne bano be balonda nga balowooza nti bagenda kuba banjawulo kale Museveni ensobi ze tumuvunaana bano mwe bazanyira nakugambako emabega nti ekibuga kya Kampala ekikulu abannabyabufuzi bannakampala bakikwasa ba DP mu kusooka ne bakiwala kati emyaka 11 ne batunda buli kamu ne batunda n'okutunda toyi ne bazeeguza naye nga tebafuddeyo nti bannayuganda abatulonda bo banaasigaza kati paaka yiyo bano bennyini abatwala KCCA bakimanyi nti paaka yatundibwa aba DP naye ate baddamu ne bagiwiwako omusolo ne bagirongoosa ne bazanya akandolindo ebisembayo ku mmotoka nsaba bannayuganda be baba balonda mu 2026 tebaddamu kulonda munnabyabufuzi atali wa NRM kubanga bakizudde nti ate bano baluvu nnyo ate aba NRM si be bazisabye nkugambye bano baluvu nnyo kubanga be bagamba bali kati weebuuza omwami oli akubuliddeko ku musolo ogw'emiliyoni 1.8 ogwasasulirwa emmotoka ng'ate nze solwadde ngula akamotoka akanga ak'ekinaku ne bazindeega bwe basiziine emmotoka ne bagiwambirayo naye baali basasulira boosi we teyavaayo gamba nti ekyo 1.8 kyandibadde kikolerwa omuntu omulala oluzi oba enzize ne bazikola ekamwokya mu bageto naye bakwata obukadde 1.8 ne babujja ku ssente y'omuwomusolo abonaabona ne basasulira boosi w'oyo omusolo gw'emmotoka mukuluzi kusooka kayogere ku nsonga ngenda bankomawo gye muli ate tumalize ku nsonga mukuluzi kusooka kayogere nkomewo tumalirize bilioni 24 zasabiddwa za kugula mmotoka bitongole ebyenjawulo n'abakungu ba gavumenti ab'enjawulo kirabika nti kino kikuta olubabiro olw'okuba nti kikulu olw'embeera y'ebyenjigiriza eri mu ggwanga lino olw'embeera y'ebyobulamu eri mu ggwanga lino olw'embeera y'omuntu wa wansi owa bulijjo eri mu ggwanga lino bw'oyogera ku ssente oziwerera ddala obuwumbi 24 nga kyokulembeza kigambo mmotoka nga kyokulembeza kigambo kasiimu tuba tugenda kuba tochi ewala kiki kyetwetaaga mu mbeera eno
nze ndowooza nti understanding the problem is key. Okumanya ensibuko y'ekizibu va ku bino bajja bye boogera nga bawagira bakola kino bakola nane mukulu jebbi akivumiridde ekizibu weekiri sente zaffe zigenda mu bintu ebitalina mulamwa mu kiseera. Ebintu biyinza okuba nga bya mulamwa naye ng'ekiseera si kya mulamwa eri bintu ebyo. Timing is bad. Kakati tugenda kutegeera tutya ekizibu. Bannayuganda mbakubira omulanga ababaka betulonda okugenda okutukiikirira batuyisiza bubi nnyo. Era ekizibu kya Uganda be babaka ba palamenti betulonda ne bakansala. Ekizibu kya Uganda babaka aba palamenti babakulembeze abakulembeze generale naye specifically mu nsonga nga zino zetwogerako ez'ensimbi babeera babaka ba palamenti ey'eggwanga. Ono gyalina ekibira ky'ababaka era yalina mu majority. Yes. Bannayuganda nze mbakubiriza nti obukulembeze bwaffe bwonna bwe buba nga buvunda ekifo ekisinza okuvunda ye palamenti y'eggwanga Uganda. Abakiise abali mu palamenti y'eggwanga Uganda bonna bannanfuusi ate bakiri mu lulu. Bonna bannanfuusi ng'ogyeko abayero kubanga ebintu byonna ebitunyigiriza ebikwatagana n'ensimbi y'omuwi w'omusolo bisibuka mu palamenti. Zino sente zetwogerako teziyita mu KCCA nti aba KCCA bayisiza obuwumbi 24 bugende bugule emmotoka era majority vote yetwala era biyita mu palamenti y'eggwanga Uganda. Wano kyova olaba nze ndi munyiivu nnyo eri Kyagulanyi. gwe seeka wa Bobby? Nze ndi munyiivu nnyo eri Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi abantu bamusuubiramu ebintu bingi. Twatuuka okuteesa abaali balengerera ewala twagamba nti Kyagulanyi okwesiba kuba pulezidenti w'eggwanga opapye wali badde otukolera ekintu eki kimu. Oli mukulembeze ekyaddondo oli mu palamenti ekyaddondo sigala ng'oli mukulembeze wewa sigala ng'oli mukulembeze w'ekyaddondo. Abantu bakwagadde nnyo era ne influence n'ogiteekawo abantu n'obaga nti people power buli omu n'akitegeera. Abasinga ne bakitegeera nti people power. By the way ekigambo kiri mu constitution of the Republic of Uganda nti amaanyi aganaatambuzanga eggwanga lino gagenda kubeera nga gava mu bantu. Awo ekiva so si slogani ya muntu. Amaanyi g'omuntu munnayuganda owawansi atandikirwako gava mu constitution yegamuwa ennyinga esooka. Era Kyagulanyi we yayimirira n'agamba nti people power amaanyi gaki amaanyi g'abantu. Ffenna ne tugamba people power amaanyi g'abantu kuba constitution kyegamba. Ffe twali tulina endowooza egamba Kyagulanyi nti sigala ng'omukulembeze w'ekyaddondo tusobole okulwanirira ensi yaffe tuginunule kino ekivunda kiveewo kuba bwe kinaaba tekinnavaawo omutwe wagwo tegugenda kuvaawo. Bano be bamuwa ekyokukola biva wansi eno bano ba palamenti be bamuwa ekyokukola kuba bo basobola okukigoba bakikkiriza mu mbeera yonna. Kakati mu nteesa zetuteesa Jebbi abadde alina ne watuuka neyewaana n'agamba nti kijja kuyita kubeera ffe tusingamu ki ffe tusinga obungi mu abanupu abayitamu aba DP abayitamu aba JM abayitamu aba CP abayitamu nebwemu n'avaamu mwenna ne mwekalakasa ne mufuluma kola mutujirira era ekintu kijja kukola ate n'akasente tubasasula bulungi n'akasente mubasasula bulungi. Kaakati mu mbeera efaananako bwetyo okutegeera ekizibu kya munnayuganda we kiva n'obulumi we buva ffenna tuwulire nga tufa ye palamenti y'eggwanga Uganda ate ffe abannayuganda ffe tulonda abakiise abo kiddayo ku ffe be tulonda. Kakati ffe abalonda naffe ababa bazze okwesimbawo bwe tuba nga tooki ya munnayuganda bwetyo bwefaanana
bino byonna ebizibu tetusobola bivaamu. Bino ebizibu tetusobola kola ki? Tetusobola bivaamu. Kati zino biliyoni 24 ezisobola okuteekawo ku mbeera mu mbeera y'ebyobulamu zigenda kugula mmotoka kusiima Kadaaga. Kadaaga mwogereko mpola muntu wa Kyagulanyi. zigenda kugula mmotoka kusiima Ameria Kyambadde. Abo bakungu era bakulu mu gavumenti. Abawabuzi ba president w'eggwanga lino bali okwo. Ngezaako aba iso bali okwo. Ngezaako okutegeeza munnayuganda ina atulaba gye tuli gyali ebweru w'eggwanga ne mu ggwanga lino. Kwabo tekuli atalina mmotoka. Gavumenti eyagala kugula mmotoka zaayo zeewa abantu abo batambuliremu. Ebagulira mmotoka zaabwe. Oba ebagulira mmotoka personal mmotoka nti emmotoka eno tugikuwadde Kasiimo Ssebo Edward II okulembedde parliament emyaka 10. Wabadde MP w'e Masaka nojja n'okulembera parliament nga speaker waayo emyaka 10. Atajoka yabera deputy speaker. Nobera deputy speaker emyaka 10. Nobera vice president. Nojja n'ofuuka speaker yennyini emyaka 10. Nojja n'obeera vice president w'eggwanga emyaka 10. Oyagala baguwe emmotoka bakusiime. Bannayuganda tulagawa. Kyekiseera ekyokugula emmotoka okusiima abantu nga tulina ebizibu. Kyekiseera ekyokugula emmotoka nga kale emmese za miliyoni 8. Tugenda gituukako eyo ensonga. Kale emmese za miliyoni 8. Emmese emu gye tugenda okugezesezaako eddagala eryo oba emmese ziri mmeka ezeetaagisa. Tuddeyo ku mmotoka ensonga ya Dr. Musenero tujja gituukako oluvannyuma. Kati nze nina okusaba kwe njagala okukola. Luli nasaba wano nga twogera ku nsonga ya paaka ojjukira kansala. Nasaba ne nga nti bano abagagga balaga omwoyo gw'eggwanga. Bano abagagga bennyini abaagula balaga omwoyo gw'eggwanga. Naye olw'okuba nti nabo bagamba nti twateekamu sente zaffe mutusasule tubite, nabo beetunuulidde. Kati kitegeeza nti munnayuganda owa takisi ajja kusigala ng'akola ki? Ng'afiirwa. Equally wano njagala Meria Kyambadde, ow'ekitiibwa Kadaaga, ow'ekitiibwa Sekandi n'ababafaanana bwe mubanga mukakasa nti temulina mamotoka gabatambuza nga mwetaagira ddala emmotoka ku ssaawa eno, muveeyo mugambe eggwanga nti nze emmotoka eyo gye baasabidde ezo ssente ngyetaaga. Baveeyo bategeeze eggwanga. Balina ezaabwe balina n'ezibavuga. Balina n'ezibavuga, balina n'eziri ewaka ezitatambula. Emmotoka yaki mu kiseera kino? Nti obeezo ze mumpa muzimpe. Batugambe baveeyo ku TV bagaye nti bannange baasabye biliyoni 24 era parliament yaziyisizza parliament y'abannanfuusi kubanga nze mbayita bannanfuusi babi nnyo bavundu ababaka ba parliament abo boolaba. Mulimu abatini bagagga tobayita baba. Mulimu abatono nnyo Katonda bayinza okusaasira naye abasinga tuli bubi. Naye mwe muveeyo njagala bano baveeyo. Ekikyo kya timing. Timing ne bana abaweebwa. Singa tubadde bulungi bandi bawadde. Yes. Babawe kubanga bw'oba olina ogaba. Naye ate kyo bw'oba tolina togaba. Bakyakubanja esene empitirivu nyonyonyonyo tulina okuzzaayo tukola bino ekisaawe kyaffe kigenda. Omukyayina akitwala. Tuli ani agula ensi kuba tugitunda. Atuweza awamu abuze. Bamuwadde ekifo kati simanyi yakulira amazzi. National Water and Sewage Corporation. Bamuwadde yayimba bulungi akayimba akawagira omukulembeze. Kati bamusiimye naye. Ntegereka bulungi. Bano baveeyo batugambe nti sente kale zaafulumye nga zaffe. Naye nze Kadaaga nina nange abantu bange abawa abeekamuli njagala mu mbeera bweti nteekayo kino. Kwezo sente kubanga emmotoka olwedde olina. Vaayo Mama Meria otuba nti ziwadde munnange bampangula.
naye mawokota waliyo enzigi waliwo abantu bange abatalina mazzi waliwo abantu bange abatalina amazzi bannange sente zo zemwampadde ez'emmotoka muzimpe ngendeeteekemu amazzi naye wet Edward Sekandi abantu b'e Masaka baakuwa awo nno wenjagalira gwengeera yagala okulembera eggombolola neyemakindi weebaza abakulembeze ku mutendera gw'obwa kansala abaakuta omusala gwabwe ogw'omwezi oguwedde ne bagutwala ku Salaamu Charity bagende balabirira abalamujja nono abeebalizeeko bwe bukulembeze babadde agabakola okusiima ffenna tubeebalizeeko nze njagala kumaliriza na kino sagala kutwala budde bungi bwe bukulembeze bwobadde okabmukulunzi kusooka kamalirize nga tuneebaza Salaamu TV kituufu Salaamu Charity babaddeyo era ndooza Kaliisa yakoze statement nagirabyeko mu mawulire naye kino kye njagala abakulembeze abalabiserabise nnyo bonga bafuna nnyo abakulembeze bano bakadaaga abameriya abasekandi bonga bafuna nnyo nze nali njagala kubeera mukulembeze wano mu ggombolola ly'e Makindi ku bwa meeya nga bino ekyo kiba kujja nga nze ndi meeya w'e Makindi press conference nalibadde nagikubye edda naye omukisa nagufunira wano Quest TV buli lwa mukaaga era ngenda kyogera olwaleero ba LC1 chairman chairpersons bafuna ki LC2 mubasiima na musiringi omutwalo ogwa Uganda buli ba chairman abakulembeze ab'omwasirizi olaba bino ebiriwo simanyi tebabawadde wadde akagaali wadde akapiki olaba bino ebya bomu omanyi kyo bakanso y'e Makindi egenda okubeera ey'enjawulo ebeera ekyokulabirako bateese ku musala gw'aba LC oba oliawo nsaba Katonda naye nze kyengezaako okutegeeza olaba bino ebya bomu bijambiya simanyi bino simanyi biki ekizibu kyonna wekiva kubeera nga kye bayita civilian authority bajandamininga gavumenti ya Museveni gavumenti ya Uganda eriko olwaleero kye bayita civilian authority bakyandamininga abateesiteesi ba constitution enfuga eggwanga lino Uganda bategeeza mu nnyingo ndooza ya 208 ne 211 ebigunjaawo Uganda People's Defence Forces ne Uganda Police Forces babategeeza ne babagamba nti mu nkola yammwe ey'emirimu yonna muteekeddwa okubeera professional naye temwandamininga kye bayita civilian authorities kwe kujja noga nti waliwo ababodaboda balina akakiiko kaabwe ababodaboda ku gundi awo balina akakiiko kaabwe abagundi balina akakiiko kaabwe akabagatta mwe bayita ne bateesa ensonga zaabwe ne batugulira be bati aba LC1 chairman those are civilian authorities tebambala uniform abakuba bw'oba oddayo ku civilian authority njagala okutegeeza nti civilian authority okumanya nkulu nnyo mu mbeera y'obuteefuteefu mu ggwanga lino ate nga yasuulibwa ensonga lwaki olaba security alina problem ya kika kya waggulu omwana abaakubira poliisi enansana wali tebaali bamagye tebaali bamagye tebaali bapoliisi wabula baali ba local people civilians abaga nti waliwo embeera mujje mulabe bwe bajja era baatugamba nti baasanga embeera yeeyo yensonga lwaki omusajja oyo mulala bamukuba masasi nakola ki naafa civilian authority you are giving this is 24 billion Uganda yonna kuba LC zino sente zikola ki zino kuba LC okuzzaamu obukiiko bwa LC amaanyi we twakulira hasiifu ng'omaliriza obukiiko bwa LC bwabeerangako ne ba defense ku kyalo naye nga tebasanga fewe twakulira nga defense ku kyalo olwo nga tebannawulira banene balya waggulu tebannabawulira tebaliiwo tebakola naye bagenda okulaba nga bakola nnyo basajja battu teri kivaayo nga basirika abakola ebitono batambulira mu mamotoka ate babongera motoka atudde mu ofiisi ebbanga lyonna emyaka lyamazeemu ng'afuna allowances ng'afuna allowances ng'afuna omusaala kiki ekimuweesa emmotoka saawa zino kale nga LC1 tomusiima nga tumaliriza ku nsonga sente zandibadde ziweebwa abantu ba wansi omukulembeze obwa wansi sente z'abantu ba wansi bwe baba nga baagala okusigala nga balina ekitiibwa mu bukulembeze bwabwe
batereze era bawe ekitiibwa obukulembeze obutandikirwako. Gavumenti webanga yakutereza obukulembeze bwabwe, obukulembeze bwa gavumenti eno esaanye okulabika nti ekwata ensimbi eziwa obukulembeze obwa wansi kubanga ensonga wezitandikira bigambo n'abantu bategeere n'abantu kenyini bategeere nti abakulembeze be bassa mu palamenti babayiye nnyo babasuddeyo akasembeyo ku nsonga eyo kusooka neeyanziza njagala kwebaza Seeka Ali nti ensonga agikutta wava ekinyusi bwe nabadde njogera ku musaala nti nze nfuna bulungi nadde siri mu kwewaana naye nadde nimugeza adde oli mu kudaala serwadde asooka owulizeeko oli mukulu anti okukudaala kirala n'okwewaana kirala mbeera ekyokulabirako wadde okudaala bukudaala badde nimugamba nti sifa abafuna obulungi nti twewaana bwewaanyi kuba tufuna bulungi naye nga ne mukulaga bunafu bwa gavumenti eno ekulembera nti ebintu ebyenkizo tebisoosowaza we wabadde ekinyusi kyange palamenti Seeka Ali gy'abadde ayogerako yakola etteeka lye bayita Kampala Capital State Authority Act ya 2010 ne likolebwamuko n'amendimenti wano jjo lyabalamu mu 2020 obuyinza bw'ensasula n'emisaala palamenti era yabuwa wa gavumenti yabuwa minisita wa Kampala ng'ali ne minisita public service ng'ali ne minisita finance nze ne bwe nalwana ntya nze kansala nono ne bwanalwana nange ogenda kumpakadde ensonga era kubanga takiinaako buyinza era bwentyo bwe ndowooza nti ne bali abasomesa nabeeyo gye bali mu kukaabira era ebizibu byabikola ki bifaanagana ono ayogedde ku gundi Seeka Ali ayogedde ku kyabakyamaani beerosi wano ffe ng'eggombolola y'Emakindye twakigezaako tawunikira kaga nti ammwe muyokyoga naye temulina buyinza nange ali wano tawunikirako obuyinza sibukola ki ayina obuyinza ye minisita wa local government atwala local government yonna mu ggwanga bakyamaani beerosi wano bonna mwe bakola ki bonna mwe maliriza ne mukulu Jabbi amalirize njagala kumaliriza Seeka Ali ayogedde awantu awali ekinyusi nti okutuusa bannansi lwe balitegeera nti eggwanga lyammwe mwami Museveni alibba naye ng'akozesa ababaka ba palamenti n'abakulembeze abalala otunnyonnyodde nti ne bwe tunaafulumayo ffenna abopposition abamuvuganya mwe musigala mulina kukolamu mwakikolako ku lwa Ssegirinya nga mwafulumye mwandikikozeeko ka sampo nekikyusa ki mukoleeko bwe maliriza mukulu Jabbi goddako bakuyita kulabisa mulabise n'olwensonga eyo ze kikye njagala okugamba nammwe abalonzi tubasaba mwekube mu ttooki mulekerawo okulonda abantu olw'ebibiina byammwe mulonde abantu olw'ebiruubirirwa byammwe oyagala olwali mu ddwaliro osangeyo eddagala naye ate bw'onaagenda omubaka gw'olonda bw'anaatuuka ali mu palamenti banaabagamba nti bano abasawo tubawe sente nnyingi mwami Museveni omubaka oyo bw'anaamwyitanga naye akaniremu Museveni kyabwe tetubongera mukulu Jabbi n'olwensonga ekyo kyenjagala okumaliriza nakyo kye tulina okukola ffe ng'olwaleero ffenna abali mu by'obufuzi mwami Jabbi yagala kuteekawo mbeera mbu tumuziririre mbu bafuna nnyo abo bamuvuganya muzirye mugaggawale abaabalonda baboneebone ate obudde bwaffe obulidde bwonna obudde bwonna obumaze leka omukulu amalirize nawe kikyenjagala okugamba bino ebigambo byono byali mugamba mumuziririre mubaviiri nze ndowooza nti buli muntu ayimiridde mu ofiisi ng'ayina kyafuna oba oli mu ludda luvuganya oba toli ku ludda luvuganya baaka akatono ku ofisa okawa abantu abalala banyigirizibwa wenjagala okwebaliza ffe nga bakansala ab'Emakindye twavudde kuba tukiraba tuli bamu ku bantu abafuna obulungi ng'ate abantu baffe bakalamojja tebalina at all ne tukwata ku buli muntu omusaala gwe ne tuzisonda ssente ne tuzitwalira abasalamu charity era nammwe tubakubiriza muyinza oba temumanyi organization bazitwalira abantu bawa abekalamu ekyo tubeebalire n'abalala mukole nga bwe tusobola okubeera nga tujjako gavumenti yabamwami Sserwadda eno kuba tekyalina kyesobola kukolera munnaye omwami Sserwadda ogenda kwogera mu dakiika ntono nnyo ne mukulu Mpindi agere mu dakiika ntono nnyo tudde ku mulamu omulala ki ekiteekeddwa okukolebwa wamaliriza tuli ku mulamu ogwo twamaliriza mukama wange mukulu Jabbi ki ekiteekeddwa okulabika njagala kudda ku bintu ku bigambo by'omwogezi w'olunaku naye tusinge kutunulira ki ekiteekeddwa okukolebwa ekintu kyennyini kyasembezaayo ekigamba nti nno bakansala baabafuusa ekyokulabirako ne bakwata ku ssente zaabwe ne baddiza ab'ekkalamojja tawunikira akatayogedde nga bwe yabaganye luli asoose tulimba mbu balina kye baali bateekateeka tawunikira akanaakola ki
n'abagaana ku luno nga teyabaganye kyennyini kye mubanga mukola mukole ekintu ekitali mu mateeka mukama wange buli mwezi bwe musalawo ne mutuula nga bakansala nti omusaala ogwaffe ogw'emiliyoni 10 buli mwezi fenna tutoleko miliyoni emu muddize abeero simu nze nali nja kuleta ekiteeso ekigaana omukansala okufuna sente sukka mu 5,000 kubanga nze njagala kukiikirira abantu saagala kubeera kiri mu lulu nga mmwe omusomesa afuna 49 tewali njawulo kakati nze mbadde njagala abantu bano babeere ekyokulabirako muleke mukulu gye byamaliriza ensonga ze kuba naye andi bakutta awaluma ekintu kye bakoze ne bagabira ab'Kalamojja ne balema okulumirirwa abaabwe be bakiikirira gw'olina abanaku b'okiikirira omusaala gwo gwennyini gw'oba oteesa ne mu kanso nti bana ezinesale zidde nga kwero si wanu ate kakati gwe mugwebuubiika ate kati oli mukudaalira b'okiikirira mu butwazi wadde b'Ekalamojja b'okiikirira bali weeroofu kati mbadde nsaba abantu bano akati ono yali akesimbayo emirundi ena nga bwagwa guguno n'ayitamu era ekibiina kye ekya DP kyekyasembayo mu baavuganya kati ayagala kuŋŋamba nti emirundi gy'obadde ogwa wonna obadde tolina bwongo wabufunye kati mbadde nkusaba abantu okulonda kwabwe temubaganyuddwa mwe be balonda nze sivunaanyizibwa kubanga atyo kati bo abali mu ntebe kiri kyatulimba mbu gundi batawunikiraka babalemesa tawunikiraka takugaana nsaasanya ya musaala gwo oli wadde emboga nti kangwebuubiike naye era wadde emboga nti kati nguwa Bakalamojja oba nguddiza b'ekibuli kati balokole ekyokulumirirwa baddize abantu mu kifo ky'okwegabira esente bo bagejja embuto n'okunyira ne famire zaabwe ekifo ky'okuwa emmotoka abakungu tuziddiza abantu weebale nnyo naye kakati oli ali wano kakati bo bavumirira kyoli gwe bawadde ekyabwe tebakola ki oli avumirira emmotoka ya Ameria kyambadde naye ey'omukungu we biliyoni 4 ekyo kyagamba kirungi naye ekyoli gwe baziwadde yagamba ekyo si kirungi wabula owange ye twamuwadde kubanga munaku nnyo abadde atambuza bigere kati omukungu kwe kumuwa biliyoni 4 n'amuwa ne miliyoni 18 asasule omusolo kubanga bambi yadde munaku mutasobola kola ki mukulu zikusoka era temujja kudda nze mbabuulira kyekiteekeddwa okulabika nti kikolebwa ng'omaze okuwulira byonna ebyogeddwa okusookera ddala kulujja ebbi ndowooza mbadde onimpulira akamesi akavuga okusimu sinakwata siina simu ndowooza ebaddeyo ono siina simu ekirungi abatuuliza ate yange kati ekati esimu ngisomerawo ekirungi abatulaba wabula fenga bakansala fe abasinga okubeera n'omugugu omunene eri abantu baffe oba tuli balokopi nesente zetufuna ntono nnyo wanyi leka akaddemu ako ali mu kinyonyo zetufuna ntono nnyo kubanga ekyo Museveni akiwulidde agenda kwongeramu bamanyi tufe bakansala baabwe fe abalina okubayamba mwa batalina security bagamba nti soko oleeta appointment kansala wuli mulabo ekisookera ddala nze wake wange ne ku office gye nina gye nakola nfuna abantu abasukka 50 buli lunaku kubanga bamanyi oyoola okitegeera naye ngekibaleeta gyendi baagala buyambi kituufu talina kyakulya bamubanja renti talina mulimu talina ki era mbakunga beeyongere fe bakansala fe abakola ki nawe babikolako tubadde mu covid tubadde kyakulya tugezezzaako okukwata ku ssente zetufuna entono netugulira abantu emmere okitegeera nga tugezaako ki kuyambako nga abakulembeze tufe tuno kyetufuna tugabane nabo okitegeera kati mukulu gyebi bwayimirira wano naawe ozangu simanyi biki nze sikkiriza nkola sente za kutwala sente Kalamojja sikkirizamu nganze kuba mmanyi nkiikirira abantu abasooka mitwalo emeka ate omuli n'abanaku abangi ennyo ng'ate ebifo bye nnina tugenda mbuya 1 ne mbuya 2 ne Kiswa geto
kinawattaka okitebe ghetto tebana kyakulya tebana mirimu Honorable Jessica katono nnyo kwensonga ekyakuŋŋaanyiza abakulembeze okugenda ekkalamojje kubanga ssente z'omukulembeze omu ng'omu tezisobola abantu bakiikirira naye bwe mwe kuŋŋaana buli muntu n'aleeta nemuddiza ab'ekibuli zisobola okukola omugaso enaabayo enkola muve ekalamojja muggyeko ekibuli mugendetambula buli awali obuzibu kale ensonga yaginyonjodde ndoza ensonga etegeera era kibatugambye nti naffe mu bitundu byaffe babaayo obwetaavu ng'okuzimba nayikondo ng'okuzimba essomero eddwaliro libi mubayitanga baba banesebasoze mu bitundu ate ebirala mukulu mpindi maliriza kansala ennaku ezo ndowooza wiiki nga bbiri emabega nalobinga basayize ebikumi that's good abaana bagenda okukola ku Roma ne certificate that's good era ne kumawulire ekyo kirungi nnyo okusobola okukola ki omegaswa nti bano abantu abatasobola bajje wakiri tubeere kuno kikola ki abaana omwana atasobola naye akole ki asobola okufuna omukisa okukola ki ogusoma jo ebyo twabadde era nalobinze nalobinzeyo abaana bagala ogenda ebweru that's good okitegeeza njagala funayo abaana bagala obweru bagende bakole bagala okusinga okubeera osanga abaana bali mukwetunda bwetuze mu kibuga okitegeeza kusinga okola emisango bakola emisango juzi twasanga embuyawo waliwo omuvubuka nesekaali mulobi waliwo omuvubuka eyatta omwana omuwala noono mulobi kyabaana bagala okugende naye nga njaga okitegeeza akaana keyattaka yakakwata n'akalepinga emyaka 11 olwama olwokalepinga n'akatta n'akasula mu mwala okitegeeza naye embeera eyo etuukawula kuba nti abavubuka abasinga tebalina byakukola okitegeeza gavumenti eyandibayambye sente ezigulamu mmotoka naye gavumenti yekwata sente kugula ki kugula mmotoka naye nga abantu bakugula wundi bafa ate ng'egulira bagagga balina ate abo abagivuganya beesinga n'okuvuganya yenna tetusobola kugumiikiriza mbeera bwenti kutuuka mu ggwanga lyaffe nga fe abakulembeze tulaba kiki ekiteekeddwa okukolebwa ekiteekeddwa okukolebwa ekiteekeddwa okukolebwa kati kuba kati Museveni takyaswa kyobulaba nti avujjira abantu nga mukulu Jebbi ne bajja wano ne boogera sina sente gyempeebwa njogera byange nga nze okusiiga gavumenti akazigo naye nga naye akimanyi kino kyogera ku likodi teri muntu alimu NRM ng'agiina ku mutima mpozi Museveni banoonya nsimbi era nikuwa bakuba olube Jebbi nga kada naye mpindi tuwadde naawe mwenyali ebiryo birabye jogera ebyenjawogera ebingi ng'agiwagira omanya waleti nsanyufu kale ono ye mujirizi wange nze sirina sente tugenda kumukumulamu naye tusabe Katonda tufune obukulembeze bwa Uganda bukyuke oba oli ayinza okukola ki naye kati ensi yawaba abakulembeze abaliwo tugenda mukumulamu obudde butukutte producer nga tugende mukumulamu kale tugenda batukomawo n'ensonga ey'abasawo okwekalakasa okuva ddala mu mwaka gwa 2017 abasawo bazze balaga obutali bumativu ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso naddala ku luuyi lwabwe omuli okuba nti balina bikozesebwa omuli okuba nti omusaala gwabwe mutono ate nga bakolera mu mbeera ya bugubi embeera ya bunkenke programu zabiko ekyagenda mu maaso tukomawo tovaawo mulungi wa STV tuli ku programu zabike ensonga ziri mu kwabika tugezaako okulabika nti twogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga wakati mu kulabika nti tukulaakulana webale nnyo tugoberedde okubeera ddala gye twatandikidde n'okutuusa kakati mwaba tugoberera ku mikutu egyenjawulo kuli Facebook, Instagram, Twitter, YouTube mwebale nnyo tubalaba no kwe muli muteekayo ebirowoozo byammwe saako n'okulabika nti muwabula mwebale nnyo mwebale endo maaso awo tugenda batuteekawo omukutu gwa WhatsApp omugenda okuba nti muyita nga musindika amaloboozi gammwe saako n'ensonga ziba zigenda mu maaso mu ggwanga okusobola okulabika nti muteesa ku programu zabike tukimanyi nti programu yammwe programu ya muntu wa wansi programu yawe gwe alaba TV ya STV okulabika nti ensonga ozitegeera bulungi tubadde twogera ku nsonga mu kitundu kyaffe ekisoose ensonga ekwatagana ne billion obuwumbi 20 na gavumenti bwe yasabye okulabika nti egula emmotoka ez'abakungu ba gavumenti ab'enjawulo saako n'ebitongole ebya gavumenti ebyenjawulo abakungu baffe ba MP baffe wano mu nnyumba mu kizimbe mu parliament boogedde ku nsonga ez'enjawulo gwe atazitegedde oba atasobodde okulabika nti ozitegeera yakatweyunga kugenda ku mukutu gwaffe ogwa Facebook
ojja kuba nti ozitegeera olw'omukaaga olujja oteeka akako ng'obudde bukyali tandika ssaawa 4 tuli ku program zabike ensonga gye tuliko y'abasawo okwekalakaasa okuva eddala mu mwaka gwa 2017 abasawo beekalakaasa covid we yajjira nga abasawo bakyekalakaasa bangi bafudde bangi bafunye obuzibuzibu obw'enjawulo gavumenti egamba tugenda bawa ssente abasawo bagamba tukoye paperwork mu kuluzi kusooka ensonga y'abasawo eno etulekawa obudde bwe obumpadde kale bakuwadde obudde bwe neyanziza mu kuluzi kusooka okumpa obudde bwo ku nsonga y'abasawo bano ekituufu kiri nti mukama wange obudde wabumpadde ngekyokogera toyina kangatte obwono bwange nambulula ensonga abasawo bano okwediima batuufu ndi mabega waabwe singa tebabadde mu byabufuzi kubanga kyekituufu yes abasawo bano ensonga yaabwe yandibadde ntuufu singa tebabaddeemu influence y'aba nabyabufuzi kituufu esente ze bafuna tezisaana mulimo gwabwe naye ekyennaku nze nkola research obutafaananako nga ne bano mikwano gyange aboogera obwogezi ekigambo kye bamanyi nti kijja kusanyusa abantu abakuba luddo bakuba obuluulu nze njogera ensonga nga njijje ku kinyusi kunoonyereza abasawo abafuluma mu ggwanga lino bangi ne bagabanibwa amalwaliro ag'enjawulo abafunye omukisa ne bakolera gavumenti guba mukisa omusawo yenna okukolera gavumenti guba mukisa abatafunye mukisa ne bakola mu malwaliro ga private abalungi ne bafuluma ate kutyo kaakati abakolera gavumenti nkyogera ntya katonda be basinga okufuna omusaala omulungi mu basawo abakola malwaliro aga private nga boolaba Lubaga Nsambya n'amalala g'omanyi Kibuli n'awalala abo bafuna omusaala mu ssente butono naye tebeekalakaasa yensonga lwaki nkugambye nti birimu ebyobufuzi lwaki omuntu afuna emitwalo 25 nga mugula mu katale ke kamu naawe afuna emitwalo 8 teyeekalakaasa gwowe 8 ne ziba nga tezikumala naye olw'okuba nga influence y'abannabyabufuzi nga bakimanyi nti babakozesa bano bebajja okwanguwa okukozesebwa oli owa private bw'omuteekamu ekyo neyediima mukama wa mugoba nga teyeebuuza ku muntu yenna naye owa gavumenti tamala gagobwa kyova olaba abasomesa ba gavumenti abasawo ba gavumenti bafuna esente ezisinga ez'abakozi ba private naye bo babeera mu kwediima olw'ensonga bakimanyi nti ye owa gavumenti tamala gagobwa okumugoba si kyangu Pulezidenti Museveni yagenda mu kalulu akawedde n'akyalako ennakawuka abatuuze ne bamuloopera ng'abasawo ba health center 2 ey'omu kitundu ekyo bwe balina obulagajjavu batuuka leeti bakola batya n'ayimirira n'agamba abo mbagobye endulu n'engalo ne bivuga okumala ddoozi eddakiika nga 2 naye munnange amateeka ne gabazaawo wadde oli pulezidenti toyina buyinza bali bakozi baki ba gavumenti kubuulira anti byebyo yagamba abantu kye bayagala kuwulira mu kiseera owulidde nti onampagidde bano bennyini abeediima balina bannabyabufuzi ababakozesa ne babazanyisa emizannyo gy'ebyobufuzi kubanga omukozi wa gavumenti abeera amanyi nti nze tebajja kumulaga ngoba asobola n'okwediima ebyakajanja naye gwe mbuulira lwaki abasawo abakola mu clinics eza private abakola mu malwaliro ng'Ensambya oba Lubaga lwaki bo tebeediima ate nga bafuna emitwalo egitasukka mitwalo 3 omwezi anti bo tebabanja gavumenti babanja nyini ddwaliro weebale nnyo kati nyini ddwaliro bw'omuleetako akajanja k'okwediima akugoba nga teyeebuuza ku muntu yenna ate gavumenti esobola kubanga amateeka gagikola ki kati bali nannyini gwe ye gavumenti bakimanyi gavumenti okugoba eyita ku mateeka waliwo amateeka agalambikibwa senjagala mukama wange wapadde obudde ng'ensonga togimanyi nedda tajja kulimba ggwanga tajja kuzanyira mu budde bwawe ng'olimba kakati kyengezaako okutegeeza mukulu jja byokkiriza okuwabula tayinza nagana mukulu jja byokkiriza kampabule kasama ayogera ekintu ekituufu bano abantu abafuna emirimu mu malwaliro oba ga gavumenti oba si ga gavumenti bagenderayo ku kye bayita contract okitegedde kati obuwaayiro obuli mu contract gye wasayininga bwe bukubeeza mu mulimu oba okujjamu ne mu malwaliro ga private
abasawo basobola okwekalakasa singa baba balina ebyo bakola ki ebibanyigiriza era toyinza kumala gagamba musawo nti nkugobye neyanziza era omugoba nakutwala mu kkomera nakutwala mu kooti neyanziza okitegedde njagala jebbi ekyakiro akirungamye agamba abantu nti bano tebabagamba bugayi nti enkya todda amateeka weegali nga weegaliwo okubakolera gavumenti okitegedde mukulu jebbi mbadde mmanyi nti agenda kuwakanya kyenjogedde nti bali bafuna omusala mutono okusinga aba gavumenti bali bafuna mutono naye bagula mu katale keekamu n'aba gavumenti naye bonna tebamala gekalakasa wali obawuliddeko nti abensambya beediimye mukama wange twogere eri abantu wali owulidde nti abasawo b'eddwaliro ly'ensambi oba ery'ekitovu beediimye tebasobola n'abasomesa ba private babanja n'emyezi 6 naye tebasobola kwediima ku busente obutono bwe bafuna naye ate aba gavumenti bo beediima gamba n'abakozi b'ama TV n'amaleedi aba private tebasobola kwediima wadde bafuna enfuna ntono naye ate aba gavumenti bo bakkirizibwa okukola ki kubanga bali beera influenced by politicians kati mbadde nze nsaba nti abasawo babeere bakisa bwe baba ddala balumirirwa eggwanga nga tonnaba kusaba mulimu ogwo kubanga kiba kikyo omanyi abakusookayo bafuna ssente mmeka ogenda okugusaba ng'okimanyi togenda kufuna ssente bwe ziti toswaza ggwanga nakufiiriza abantu bulamu kubanga bwe bakuba nti gwe oli ku oxygen olwaleero n'ogamba nti sigenda kuvaako ndeka abantu bakunkumuke mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ensi oba okoze omusango kisingako obutagenderayo ddala kuligestaringa mu education oba kuligestaringa mu paka lwe banalinyisa omusaala ogenda ojoininge naye bwe weewaayo n'ogamba nti nze ngenze kukola gavumenti ku busente obutono ennyo wabula olumala okulaba nti oyingidde ku payroll n'otandika okulaba nti omusaala mutono ate nga wajja oguma yensonga lwaki ogambye nti baava mu mwaka giri nga weebale nnyo naye buli mwaka badigestaringa abasawo balikulutinga abasawo ensonga y'omukulu jebbi egamba nti abasawo ngo togenda kukola mulimu gw'omanyi tebasasula bulungi okuleetera abalwadde ebizibu nedda mbadde omumalizayo obudde mbadde nsaba buweddeyo tugenda batukomawo kale kampumbewumbe mubuddewumba kale mu ddakiika emu nze mbadde anti obudde bwo kati mbumazeeko mbadde nsaba nti abasawo okujjako okubeera influenced n'aba politicians tebayingira kintu kye bamanyi nti bagenda kuleetera eggwanga obuzibu singa gavumenti eneebeera mu sikaasi y'abasawo nemanya nti abasawo tebakyajoininga olw'obusente obutono ejja kwongeza omusaala naye toyingira mu kintu kyomanyi nti kibi noyingira mu majengo omanyi nti omusaala mutono ate bw'otuuka muli n'ogamba nti weebale nnyo kikosa bambi services z'abantu ku nsonga eyo yennyini abasawo beekalakasiza emyaka egiwerako basaba gavumenti ebenge ekola ku nsonga zaabwe batuuse ne ku mutendera ogamba nti ffe tukooye paperwork tukooye ebipapula twagala action kakati badde nnyina nga nsiriikiridde nnyo wano sobole okuwuliriza omwogezi wa gavumenti mu pulogulaamu eno naye era mmaliriza nga mu byayogedde byonna sirina yogera ebibyo kubanga takoonye ku kinyusi siri mwogezi lwaki beediimye influenced by ekinyusi ekikonyako nagamba bali influenced mulimu ebyo kubanga bayingira bamanyi yes kakati ndowooza njagala kubuulira bino wammanga bweba byabufuzi bonna bamaliriza nga balimu NRM tutandikereko yali akulira abasomesa sekretary wa UNATO ali luddawo tali mu parliament kati simba ka parliament olusi byabufuzi ali ku teketi ya kibiina olwobudde tulina baguma mu basomesa njagala tutandike wali emabega we bayingiridde parliament omwaka guno byabufuzi anti ekyo tujja kiddako mbadde nsaba tonzija ku gundi musobole okugenda ku kinyusi kakati okusookera ddala nze gavumenti eno ndowooza nti ekyayina colonial mentality nti abasawo n'abasomesa nti bakola mulimu gwa bwannakyewa nti bo tebalina kubeera nga bali mu bantu abasasulwa obulungi njagala kutegeeza gavumenti ya mwami Sirwadda nti gavumenti eno weetuuse n'ensi weetuuse gavumenti yakuvuganya gavumenti eno bwe yatuuka okuba nti ensi kati etambula yakuvuganya tekyali muntu asobola kukola mulimu nga gwa bwereere buli muntu kati akola omulimu nga gwa kusasula era ebizibu bino byonna bwe bivudde
bevudde kubanga abasawo abo tebasasulwa bulungi n'ekyokubiri nga tebafiiriddwako bulungi wakati mu musimbi omungi ogugenze mu minisitule y'ebyobulamu naddala mu area eya covid. Omuntu eyasipakolinze n'embeera okubeerawo wabaddewo dokita abadde consultant ng'ali mu ddwaliro ly'eggulu. Dokita oyo yalwala yeewerera ku nsimbi ye ng'omuntu okusoma obusawo n'agenda mu America n'asoma obusawo najja wano n'atandika okupracticinga n'agaana okukolera mu America n'okukolera mu malwaliro gonna ng'alina omwoyo gw'eggwanga. N'agamba nzirayo Uganda gye njagala okukolera ate ne Uganda gye njagala okukolera njagala kukolera waffe eggulu neyeerondera ne wajja ayagala okukola ki wakati mu kwogerezeganya ne gavumenti ye n'asalawo nti ayagala kujjanjaba abantu beewaabwe wa eggulu. Ekirwadde kya covid kino bwe kyazze dokita oyo omukugu consultant n'akwatibwa ekirwadde kya covid ng'ajjanjaba abantu mu ddwaliro lyawa ly'eggulu n'alemererwa okusanga oxygen abaweddeko ne basaba gavumenti ebayambe dokita oyo gwe balina mu region y'omu bw'ati nga mukugu gavumenti ebayambe ebawe ennyonyi ya chopa basobole okubuusa omukugu oyo bamuleete mu ddwaliro ekkulu eryawa ery'emulago afune obujjanjabi ng'eri oxygen akoze ki aweddeyo. Gavumenti nebaddamu nebagamba nti ffe tetulina busobozi bwa helicopter wabula kye tusobola okuba waffe okuyamba omusawo wammwe ye ambulance emmotoka era nga ye option gye balina nga si kye baagala naye nga ye option ekola ki ne babawo emmotoka nti evuga omusawo alemereddwa ng'ali ggulu emuleeta e Kampala wano. Dokita n'alemererwa n'afiira mu kkubo nga tasobodde kutuuka mu buki mu budde. Kakati ne balaba bannaabwe abalala 37 ba dokita abalala abaddirira oyo nga bali mu kufa obulwadde bwa covid olw'okuba nti tebalina bintu bikoza ki bikozesebwa bo babimanyi bulungi mu lulimi lwabwe olw'obuki olw'obusawo ne baga tugenda kufa tuggwewo. Gavumenti bw'ebeeyina nga ffe abadde twalina Honorable Nobert Mao nga mulwadde olw'okuba ebyobufuzi bo babyagala balabike nti ne bali abadde ffe tubayamba olanye yakuba bukubi simu ne balagira chopa y'amagye negyebuusa Nobert Mao nemuleeta mu ddwaliro etwa Eddunyi era ne bakiteeka ne mu bifaananyi nti dippa eyo mugiraba ffe tugiyamba ffe tugitambuza kubanga kibakolera political capital. Bwe kituuka ku musawo agasa eggwanga olw'okuba talimu byabufuzi ng'ono byabadde ayogera gavumenti nga yeetera byabufuzi mwe mufunamu kyo kituufu. Mbadde njagala bwe tuba nga twogera ku eno program anti kyoyogedde kinzikkaatiriza nze bwe mba njogera wano njogerera ku spirit n'omutima gw'eggwanga n'ebintu ebyalitambudde situnuulira oba ono munabyafuzi oba onani. Dokita ayamba abantu mu region ennamba gavumenti yamulajagalidde n'afa era abadde abakola naye yasalawo ekitundu wakola ki waweerereza ye yalondaku gavumenti yamulajagalidde n'egaana omufunira kyoppa n'akola ki ate nga twakiraba nti ekyo gavumenti ekisobola. Gavumenti yabuusa mwanyina wa president Sarah Kajubiri ng'afunye accident mu Western Uganda nemuleeta mu ddwaliro. Bobi Wine yamujja eggulu gavumenti yamujja mu bizinga ekalangala ne gavumenti ekyo kisobola naye tubuuza tubuuza nti guduwiiru eyo ku batekiniko abatuyamba abakuta emisingi gy'eggwanga mu byobulamu mu byenjigiriza lwaki omutima ogwo tegukozesa. Kakati abasawo olwatugenza okutuuka badokita abakugu abasukka 37 be bafudde obulwadde bwa covid lwabutabaawo bintu bikola ki bikozesebwa ne bajjukira nti ne mwami Museveni ono bwe tuwekalakasa mu 2017 eri gyoyogedde ku buwumbi bwe yabasuubiza 40 yabawaako obuwumbi 5 bwokka biliyoni 5 zokka ogambye basabye biliyoni za 24 mu kitundu kyaffe ekyasose kya programu nga zakugula buguzi ki abeekalakaasiza kati okumala emyaka egigenda 5 buli mwaka ndowooza abadde abawaayo kawumbi katya bwe buwumbi 5 ntegeddeko nti agenda kubasisinkana olunaku olwaleero ndowooza n'obudde buno ali mu kubasisinkana kansuubire nti bagenda kuva mu miitingi eyo nga takoze byabufuzi era ebyokusuubiza n'okugumaaza. Katonda yamuwa bannanga alina obuzibu twafuna ekizibu kyatwine buli kintu kyonna kyonna abateera wali atwine nga mpaka gize bulungi alowooza anfudde omuntu alina obuyinza naye nga talina kayinza konna okugjako mu byensimbi we yabamulekera. Ng'omaliriza kiki ekiteekeddwa okukolebwa? Ekiteekeddwa okukolebwa gavumenti eddeyo ekkirize nti bannange nno mu Uganda nti weetaagisaawo etteeka erifuga ebyemisaala
ebyemisaala nga bitwaliramu buli okuva kwa usigalo nga litwaliramu abaka ba palamenti nga litwaliramu abalamuzi okyagedde sebo naye embeera eyokugambye ndi bavundu oli asome nga akimanyi nti munnamawulire afuna bwezi kyafuna ssente bweziti abantu bali mu mirimu egiyamba gavumenti nze nyina bannamawulire emikwano gyange bali ku UBC saagala batuukiza manya n'abala bali mu bukedde be basinga okwambala engato ezigudde olubege naye nga kadi gye bakutte ya gavumenti ekyo kyokoze kikyamu ekyo ekituufu ate katooza nnimbi sogedde muntu sinene naye kugambye nti bambala engato za lubege ng'ate bakulembera gavumenti ate ng'ekibaleetera obuzibu nga sinankuba eddagala n'amanya googerera eddala amanya sijja googera kuba mba ngenze pasono nze njawukana nawe sigenda pasono nze ndi mukubula ti eggwanga lino bwe lituuse doni tulage ku ngatto ya jebbi maliriza mukulu yambadde ya kimerike ate kati oli pasono mukulu suno obuddemu buwedde ogenze pasono sono olw'ensonga ogenze pasono nze njagala kusaba mu Uganda bwe wabaawo abantu ab'omugaso abasinga nze ndowooza nti abantu bano basatu bankizo nnyo era basaana batunulwemu asooka ye musomesa asomesa bonna omuntu oyo wa mugaso nnyo gavumenti esaana ebakole ki ebatunulemu nga mwamisaba entaze mu byakubawulamu ng'ono yasoma sayansi ng'ono yakola arts kubanga kyewuunyisa nze nabadde nyina ntuula ennaku zino ku board ey'essomero eryakakungulu naye Headmaster nti tugenda kusanga obuzibu bw'amanyi nga ndi Headmaster nze nkulembera essomero naye ng'omusomesa ate gwensomesa naye gwenkulembera yansinga okufuna omusaala lw'ensonga nti nze Headmaster akulembera essomero nakola arts yo munnange omusomesa gwe naleetayo yakola sayansi nti ate obuzibu bwe buva omuntu abeera ne ssente yafuga omulala ng'ojja sigala ng'oli Headmaster essomero tojja kufuga oli akusinga kufuna musaala owabasomesa then omuntu omulala ow'okubiri asaana okufiibwako ye muntu akuuma ffe abalala nga twebase omusirikale mukuumaddembe omukwasisa w'amateeka then n'omuntu omulala asaana okutuma yoyo atujjanjaba nga tufunyeemu obukosefu omusawo basaana batunulwemu abo abantu abasatu naye Mwami Museveni okuddiranga omusimi n'okutupekeranga abantu abalala kikyamu tekigenda yamba ggwanga lino mukulu mpindi ku nsonga y'abasomesa obadde osiriikiridde ng'owuliriza nsonga nga mpuliriza y'abasawo okwekaanya obulungi wabula nze nga kansala banga mpindi kyensobola okusaako essira nti abantu ffenna tubere ba businessmen ne webeera ng'olina omulimu gw'okola mu gavumenti beera business person tutya bereko n'akebbali kati abakozi bagakubayo eddagala lwa gavumenti batunde mugundi nedda tekitegeeza nti oba ng'oli musawo odakulokotera mu byeddagala byofuna nedda nze abantu kyesobola okubagamba kuba tebakulimba eno gavumenti n'abagikulembera ne boona ogikola kitegera kukuwa sente z'obutanga wabula nze abantu kyebagamba nti bakozese ekyo ekitono kye balina basseewo bizinesi endala babeere side income tewali muntu akusasula tewaliyo mugagga nga yakusasula nga yagala ogaggawale taliyo tebakulimba eva bayagala osigale ng'omukolera akuteekaawo bwati ng'akozesa n'olegiyo abantu bonna betulina mu ggwanga abali obulungi n'ebizibu byolaba mu kibuga Kampala tebakolera gavumenti abasinga wabula ya business men and ladies tuve mu kulinda gavumenti tuve mu kwoza gavumenti etuyambe twekolerere tegenda kuyamba kubanga okulumirirwa abantu bawansi ebivaako dda okitegedde abantu kyensobola okubagamba kile kintu kimu nti balowooze nnyo bafume obwongo nze ngamba abantu nze najja mu Kampala 2011 tewali kyalo mwezi gwa 8 okitegedde najja mu Kampala nga sinaamu yadde senga wange okitegedde nga sina muntu yenna amanyi nga nali ndowooza nzize kusula mumyala street kuba nese nali siina nali ntola omusango mu nsawo
nga sina yadde omufaliso yadde ekintu kyonna yadde essuuka ery'okwebika 2013 okitege wabula olwa commitment girayina ku mutima wange mpulira ntaga okubeera obulungi ekyanzija mu kyalo nejja nempambana natembeyeza emyaka egi nga ne mutembeyawo emirimu for 3 years okitege naye osanga nyumye nakumanya munogwengula kuba nalina zero ku mutima gwange okubeera obulungi okitege so nze abantu bonna njagala okubagamba banauganda njagala okubagamba yes gavumenti niwonokabirira kitegenda kukola niwenakwongeza egenda kuwayo 5% ku musaala gwo tegenda kwongera sente zewetaaga okitege naye kozesa ekyo kyoyina obeereko nekyotandikawo ekirala nze nina edduuka salijja mu gavumenti okitege naye nalijja mu kutembeeyo okwo nanikolaki bino abasawo bebekalakasa abantu bawansi bebavunaana gavumenti babiveeko buli omu atandike okukola anti nze kyekugamba gavumenti eremereddwa tegenda kukola kyeweetaaga kino njogera reality ekola si politics okolenga bannaabo abali mu private webakola si politics wabula njogera reality nina omwami mukama wange naye kanze nkola ebintu bingi nomwe mukama wange awo mugagga alina sente alonda ali mu mataka sekyo sikyendeeta wabula yajja nga ali bubi nnyo nganze bwe najja naye byakola ki yasoma nakusoma ekyewunyisa naye alina apartments mukibugawo akadde katukutte okitege kati ze bannayuganda ne baana kampala bonna bagamba ekintu kimu ng'osiibula n'abakozi bonna kati abasomesa bamaze emyaka 2 bali waka naye nga gavumenti ebasasula okitegedde si bonna nti ebasasula olaba private nabo maddayo mu kyalo abo bavuga bodaboda okitegedde kati balese diguri abalatagiina agenda kukola ki ogenda kukola ki okitegedde so ngenda kubagamba ekintu kimu abalabiga tubeere bayiiya tubeere bakozi tulebe okudipendinga ku musaala gwetufuna kuba katiza abantu bange benkulembere nakawa onabeerawo nindirira omusaala tebajja kumalako sigenda kumanyira kubasavinga sente zenfuna tezimala kukola ki mukulu zikusooka dakiikeemu mukulu jebbi dakiikeemu ne mukulu suna dakiikeemu njakumaliza nga okubiriza bannayuganda bonna ne bannakampala nti omwatula lwebakulembeze bamu era tuli ddoboozi lyamu tugenda kubeerawo nga twogera kubitagenze bulungi naye tubeere bakozi kigenda kutuyamba fenna tuyiyayiye kasolo nga tetuyiya mu bubi kyobula banagambye nti njagala y'abawala 10 oba tolina pasipoti oba tolina kintu ejjangu byonna bwebiri n'ababasale bajje ate nga ngenda abasekendwe ngenda kugamba basale 10 ebyo secondary so abantu benakawa balamusizaako era mbatumidde nnyo ne pulezidenti wange Kyagulanyi webali nnyo mukulu mpindi mukulu suna maliriza dakiika emu bannaye tuleme kuba nti tweyingira mu dakiika emu tusiibula busiibuzi neyanza gende baliwa puroguramu eno Ssaabasajja Kabaka Wangaali webale nnyo mukulu jebbi kola nga suna nange nebaza abadde batulaba naye ntereezaamu akantu kamu nti emmese mukulu suna ze yatandikiddeko okwogera emmese baziyita gini pigs awalala zigula dola 6 gini pigs ze emmese zayogerako ye lwakuba zogerera mu lulimi olwa wansi nalowooza nti abantu bali si ze emmese zino ezibeera mu nnyumba baziteekateeka era bazigula bweru zinonye ku Google
mukulu zikusooka noonya ku Google ozisome ojja kuziraba bazijja bweru zikola omulimu gwa njawulo era zitendekebwa kale mukulu zikusooka abasawo temulowooza nti baguze zino ez'omunju bino bya bigambo by'abaluddo nsiibudde abadde batulaba mwebalire ddala era mutemujjanga okwo mukulu zikusooka siibula njagala kusiibula naye nga nvuddeko ku mulamwa njagala okwebaza katono nnyo njagala okwebaza meeya w'eggombolola y'e Makindi mulyannyama Alhaji Alinganda Kasirye Mulyannyama namuwulidde ku social media nga ayogera ebigambo ebyobuvunaanyizibwa ddala ensonga z'obusiraamu n'agamba nti gavumenti ekwate ebintu bino professional so Alhaji Kasirye Nganda Mulyannyama twebaza nnyo eddoboozi lyo lyatuuse era lyawulikise tusaba gavumenti eriwulire kale mbebaza mukulu mpindi Charles Kansa LC5 okuba mu bitundu by'e Nakawa ku kadi ya NUP tukwebaza okulabika nti olabiseko olunaku lw'olwaleero okuteesa naffe ku nsonga programu ebadde y'amaanyi obaddeko mukulu kansala Suna Faruku gwe buli kadde obeera naffe okulabika nti ogera ku nsonga ez'enjawulo mukulu John Bosco Serwadda Kada 14 okuva mu NRM saako ne mukulu zikusooka ali munnamateeka madenge nakuyita munnamateeka era ng'ava mu kibiina ekya Jema yenze hasifu sekyongolo tubadde na masimu ne Husna abadde mabega wa programu eno Jeff abadde